kumirako by the way ati mwera batutekamu sente babayise ba Evervesmalt kyakunywa kirungi nnyo kyetanire atogenda okwejusa kali fresh ate abakakola mulina okumanya nti babala ba Pepsi abasajja abo balungi mu kutukolera obwokunywa obulungi anga tukyagenda mu maaso lwa miti nagala nyina okudda naawe ensonga eyo wagitunuddemu oti eya Shiba ne Spice okusookera ddala mu bigambo bya Spice akulaga kitegeeza okuneepimako Eva bwaba ayagala okutrendinga Eva bwaba ayagala bannayuganda nga alina kyayisaawo alina okwogera kwani alina okwogera ku Shiba so Shiba asobola okubeerawo nga sindasobola okubeerawo nga Shiba taliyo webale nnyo Mamironi ekibuuzo ekyo kyantawanyiza bwe nkulira okibuuza ne bano bati nga tokitegedde kwegamba okungamba bw'ogaa nti oli asobola okubeerawo nga ntaliwo olingaga nti buli omu afiidinga on the other teri no omuyimbi ayagala nnyo relevance yeah they do yes but buli omu ali independent oba okitegeera Cindy is a big artist in her own way she's a king of dancehall queen rather of dancehall then oyina Shiba naye akola style gyakola iye they are good artists but of course beef has to come in there okufuna relevance okwogera ku muntu bw'ovaayo no ojja kubadde agamba wano nti bw'ovaayo n'otabuka n'ono ojja kufuna numbers ojja kufuna likes but I believe buli omu unlike edda you know Bobby Wine oyo babebe ne Kamili ndi be byabo byali bya kuleeta motoka y'amaanyi kukudisinga muntu mu luyimba kwesanga mu Club Silk no wabera ovuyo then eventually bayimba music oyo today abakyala tebabadde nnyo mu beef ya bigambo Juliana at her epic Irene Namubiru we did not see them attacking each other but what rather we saw then kwali kwakuba nti Juliana ajja kutuula akola oluyimba olulungi Irene yaddemu oluyimba olulungi onfuna bulungi nnyo tetubadde nnyo na back and forth mu Uganda y'abayimbi okuvaayo kukubaganaawo kuwalagana kweteeka mu gaali tekibaddeewo and if you look at the podcast as a Shiba Shiba is promoting her podcasts that's it okay and of course promoting them means you have to talk about someone I also think nti Shiba kyakola kirungi naye kiri too low too shallow ku level ye Shiba olwaliro nga tuba ejja kubadde ayogera ku kintu kya AI it's very broad Shiba alina kukozesa AI olwaliro okulaba nti bwakola podcast erina okuba nga ewulizibwa mu nyimi za Uganda zonna ngo Footpoto Hoima engulu eyo Sudan gulu nga buli omu abantu abeka nungu nga bwayogera ekigambo it can be translated nga there and then buli omu akola ki I think for me that's a difference but you see what they are doing now it's not new chiringa bolaba YouTubers bavudde bakoze ku channel butalina makulu olina ayogera ko nayo kitegeka it's not new she would rather say kankole podcast egenda okuba nti ne bwembala Hoima ne bwembere Footpoto ne bwembere Masaka language eyo eriemu onfuna bulungi nnyo there you can sell big there you can do big but of course what you're doing it is normal stuff everybody will come to do era chobola kati ajja kuogera ku muntu I like what she says for example she was talking about how she's not she can be number 10 anizo kuwa number 10 yaga so na hata before that yagamba ko n'okugamba nti yetafumba na mujjawe okitegera ndoza yes. So there's of course so, pushing like I said there's a lot of pressure okubeera relevant okubeera nti nino kola ekintu kibeere trending bwe kitrending bajja kiraba we all know Juliana naye yabadde akola podcast says but I think about 2 episodes nezibiranga tikyagenda maaso nezibanga tikyakola so nze mu ndowooza yange mundowooza yange kyendowooza bantu nulidde bubi wano mundowooza yange myself ndowooza nti okay baganda baffe of course you've got to do something ekikipinga close I'm a big fan of movies I like Hollywood stars njagala Statham oyo musajja mulungi naye I take time atera okubeera ku socials ze nayogerako ne ba fans be where are you calling where are you olirudda wa in this country we like you nakiwanga on hour ne Ronaldo oyo batera obikola they may not do podcasts nga bolaba naye bakolamu nabeera nti ayogerako neki so what I'm trying to say Mwamironi nti Cindy can survive without Shiba just like Anika Spice no kasobola kubeera without what without any of them what you should do instead is to make good music ekyokugenda mu show ya yono mukyale yazze wano Spice
ne bakola ebibakoze. I think for me I liked it and I will give you my reasons. Bafana okukola byeyakoze nyinza obutawagira ebimu nga bire beat notes tebyandinyumye ne dance hall kyekyo oyina okukola show ngeri crazy oyina okuleeta these big dancers nalabye pole dance nalabye you do weird stuff okitegeera ndowooza n'omuyimbi yenna olwaleero why would you stay in your house nobeera kazigoko nga show eringa osobola ogenda abantu bonna bakulabako oba okitegeera kigamba it is very important for them nti yitayo okwo bakulabe nti gyendi oyinza okuba olina akayimba akapya oyinza okuba oyagala kusigala nga relevant other than staying in your home as long as bakuyise notetwaleyo bwetwazi. Okay. So for me there is no problem in that. Okay. Tesobola kuva ku seeti eno nga tetwogeddeko ku nsonga za